akugamba nti baleeta Uganda empya bo baali beenoonyeza yaabwe era baagifuna dda bakozeseza emyaka gyabwe gina 5 nga basirwaza abantu. Tolina Uganda mpya gy'ogenda kufuna okujjako nga nkiddamu buli musaala lweggulwayo buli musaala lweggubanga gunaatera okuba nga gufuna kitegeera bulungi nnyo tuli mu nga tulekera ennaku z'omwezi ezisembayo akitegeeza nti omukulu aba alina okunyenyezaamu ddala asobola okuba nga afuna akasaala kati nno n'agamba nti Uganda mpya gye mugenda kufuna okujjako nga muwagidde omukulu ayitibwa Muhoozi abaana ba Struggle abaana ba Papa video eno nkulu nnyo era nja kusaba agiweemu ku kadde katini Pastor Bugingo anja kubulizaawo kiki Bobi Wine yamukola okulaba nga ate buli lwegira buli lwekyusaamu asokuba nga ajja n'abako byayisaawo kati nno Struggle eno yagamba bano ba Joel Ssenyonyi bano ba Bobi Wine balina ebyabwe bibajja okuba nga bano nagwe olowooza ki njagala ombulire Bobi Wine okuba nti ebintu ebisinga abantu abasinga babimusibyeko Joel Ssenyonyi tulabe ennaku zino bamugamba nti alina apartments zazimbye wano ne wali kati nze wembuliza okubeera mu Struggle kitegeeza kubeera mwavu nange nja kuba ate ekibuzo ekyo nkikulekera era Bobi Wine wenja okujjukiza ebigambo byagamba nti babayita okulya mulye wabula temukyukanga mulye wabula temujjanga ate ekigere ate ku Struggle jamutambuza kati oli wajja n'akulisa n'osigala ng'oli ku mulamwa n'oba ng'olina gaggawala bugaggawazi kikyamu ekiri mu ekyo nange awo mba sikitegeera wabula Pastor Bugingo agamba nti Bobi Wine ono mumwegendereze ebintu bingi nnyo byakola era mbu asobola n'okubatunda Pastor Bugingo okuwayiriza kuno omukulembeze kiki kyokirabamu wabula nga amutadde ne ku kisiyaga bw'ati buli yali takolanga embaga yagimaze buli yali tagulanga ttaka yalimaze buli yali tazimbanga yamaze okuzimba mwalonda bulonzi abamu mwalondanga mbuleera era yafuuka mbuleera olowooza mwalimu omuntu munda ne nannyini be yabawa mbuleera naye kati abeemulugunyako jjukira teri kibuuzo nannyini ambuleera kyadoojinga nga kibuuzo kya bisiyaga byonna bagezaako kubanga bamimukola wabula nga ndowooza bonna bakyafeerize nawe osobola okuba nga okiraba kakati atujja tutya ate okutuuka ate ku paati ebisiyaga kati bano bonna bali mu kubanga bagezaako kubanga beekweka oluvannyuma lwa massive turnups ze baali basuubiza abakulu nti tebajja kuba nga bafuna abantu naddala ekibiina kya NUP ne Bobi Wine kati nno lwakigoloza baana abakulu beekweka nnyo mu kisiyaga mu mbeera bwe ziti naddala nga buli bafunye ebiva ngenda kuwa Bobi Wine yabadde ejjukira adde Mwankole oluvannyuma lwa wiiki namba ngezaako kubanga akuyega abantu bw'atyo we yakomyewo agenda kubanga mukakati Ashraf omusomeddwa yakugamba ekintu kimu agenda mu maaso amukubireko gwalina ebizibu ebitatambula bulungi omwami ono yakakasibwa dda era nga nkugamba nti byonna osobola okubikola wabula osooka n'omukubirako kijja kuba kikola amakulu n'aba nga akujjanjaba mu mbeera ey'enjawulo gwayagala okufa ku airport abajja airport pickup nabo tutambula nabo Bobi Wine agenda kubulaga kye yakoze abaana be kye yabakoledde bwe yabadde bavudde ate ku sayidi z'omu Ankole oba mu Western Uganda anange mukulikireeyo ddala ndowooza mulabye amaanyi g'abantu n'okusingira ddala twebaze Katonda atusobozesezza okukomawo emirembe tewali afunye kabenje teri munnaffe gwe tuleseeyo tewali gwe basibye tewali piki egudde tewali motoka efunye buzibu tewali yadde tiyagaasi n'omugoba tukubye ekyo kyongedde okulaga abantu nti tetuli bantu bafujjo poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeerawo kavuyo poliisi bwe batetukyankalanyiza tewabaawo kucyankalana kwonna ekyo tukyebalize Katonda tusobodde okikola mwebale kuuma mpisa mwebale kulaga kifaananyi kirungi ndishuwa namwe mukirabe nti yonna gye tuyise tulese ekifaananyi ekirungi ate abantu balese tubazizaamu essuubi tukomye bulungi at least eno trip eraze ekifaananyi ekyenjawulo ennyo ate ne poliisi batadde mu katu kakati tubalinze okulaba bwe beeyisa gye tugende walala tubadde mu West tewabadde kabuzibu bonna weekend ejja tugendagendako mu Eastern Uganda tugendagendako etororo tujja kuba tubawa program at least by Monday yagadde bakulisaayo essaawa kati tugendamu
ewezemu kitundu sawa zigenda kwera mukaaga njagala obasaba mutambule bulungi abalina uniform mufube ozibika kubanga bwobeera wekka bayinza okukolako ekikyamu nga bakubikiriza wekka mutambule bulungi nga muddayo amiina mutambule bulungi nga muddayo waka tugenda kuba tukwatagana mu bbanga etali lyawala tugenda basindikira communication ate tuwayeemu tunyumyemu twewunaganyeemu olugendo lwaffe lutambudde tulabe kye tusobola okutereeza naki kye tusobola okumaintaininga naye nsanyuse nnyo empisa ze tulaze twebaze ne Katonda twongere tukubire Katonda engalo ez'amaanyi sabe mwena mugenda kutambula bulungi nnyo omusajja omuku bwe tumaliriza mumubuulire nti amagye gabeera n'empisa tegogera ng'omuntu omu ayogera mwebale nnyo mwebale ddala bannange mutambule bulungi nange kangende njikubemu ekigo. If Ugandans do what Kenyans have done, singa bannayuganda bakola nga abakenya kye baakoze non-violently rise up, non-violently tokwata mayinja tokola fujjo lyonna lyonna wabula kwata ekipande send a message ejo message n'ey'amaanyi munonga ab'okuba ensi yonna neza kuba neereeba social media ne internet n'omugisha gwenka y'eminyeeto constitution ya Uganda n'eya Kenya nezikwishana konka emnyeeto ya Kenya they take batwala obuvunaanyizibwa bwabwe ekyo nekitukwenda emnyeeto ya Uganda to do the same, to copy, to emulate the Kenyans. Constitution zifanagana naye abe Kenya bo tekiwandikibwa mu constitution bakitekinga practically ne bagamba okay constitution etwa amaanyi, it gives us the right to protest for a right, it gives us the right to determine our future, it gives us the right to hold leaders accountable. That is what we want young Ugandans to do. And I'm glad Nkareba eminyeto yatandika social media message. Just 5 days remaining. March 23. March 23. You're in Bashajika. No, Echabiro Kenya. Do you think Ugandans so far can emulate what Kenyans have done? The question is no. It's not Ugandans can. Ugandans will emulate because Uganda is not different from Kenya. Yes, Kenya is developed than us because Kenyans get involved. That is why Kenya is ahead of us. Kuba ndio muntungamo ni mpranka lyomka okuba nimanya ni munkunda minonga niba ni mnonga elizoba ninzagamba bice sabo nyadogera nalo. You are special people to me. Muri abarambanje mukampo mukazi emanzi akijana emigisha yonna yankole akijana obwenje nanye akampindula akantoro mu buhiri akampindula presidential material. So buli mwaye na muntungamo fuba okuberanga babi ate buli mulenzi yenali muntungamo fuba okuberanga bobi tugende mu Uganda empya.